saagala wadde n'olunaku n'olumu kulaba President Museveni ng'ali mu kaguli mu kkomera. Naye kakati kiringa kisoboka gavumenti ya President Museveni eno ogiraba byonna kaba bikole kubanga kati akaluke kayunga kakulaze nti President Museveni ne gavumenti ye tebakyayina nsonyi. Mama nga yankuzanga ngamba nti omuntu yenna ataswala tomwerinaanyanga taba na values. Government President Museveni government ye bagamba balokole naye omuntu kubanga obulokole mu babbira bonna bayita balokole nyamwe mulokole no mpayo bukulembeze bali Bishop Rhoda bali was mubira no balokole abatufu je bali bagaye buli mulokole Haji Pastor Bujingo no biteka bitamu omukulembeze wa mudduka gwe kankubulire luli twalinga abasamaavu nga tumalaga goberera kati twabuuka kasi option y'emagere yajja fefeka according to my conclusion nabo balete yawe baba batugamba nti no yetuga bwetuzi I challenge police elete report paka ne kakati report ya fefeka yafuka ya onani Kayira report ya Kayira tukibanjize emyaka agana tuli ku report eje ne ya fefeka ojja kula government ejja kumala kuvako tulaba baba tuganga Kayunga muche mutamanyi Kayunga wali ebyo bugagga Kayunga waliyo zabru akwate babagamba go mumanyi oti atabera Kayunga ate bagambe nze nakulya ku soda nakulya ku mata mutali mazina seriraka manyaga ngenze Kayo Wisdom mutano omulala yakulya ku mata mutali mazzi ne seriraka bulijjo mbajjukiza ntwave rengo isingiro netungira Buganda tuli bana basabasajja kabaka yetwatukawo nenge twazikyusamu bino mmwe mugamba abanyibo mujaja nti wendigwa oligwa fetugamba tumala kugwayo kabaka wa Buganda yakola ki kati nga nawe oteekawo omululu Saabanyala ebintu ng'ebyo oba oliwe Kayunga ateekawo ebyo Omusoga n'ateekawo kyabazinga Kibumba. Very good. Iseimwe. Very good. Akako obwali bw'amaanyi naye lwakubanga bantu mmwe lwakusirwala kuvuruga bintu. Nenga we tuli mbagala nnyo bannanga abe UK nga lumu January ndi awo ku Regency Hotel. Regency Hotel promoter Richmond ngenda kubaawo n'abayimbi abakabi 3 hours on the stage nga twogera bwogeze ekivvulu ekigalawo omwaka ate n'ekigulawo omwaka lumu January. Mugenda kulya ssente. Sikulya sente tulwanirira gwanga kuzukuza kati mbulirayo omuntu omwogezi go bali basasudde najja ng'abantu bakunganya okujja kwogera no kati rujimu abantu kwegamba time y'okwebaka eri gye twaliwo mbu twebaka otulo n'oba olumu envunza manyi mwana Museveni yagaya n'atugewusa n'abaweddembe si ddembe wulirira omuntu omanyasobola okulaba ng'akuwadde kumba ogewukira ddala ebya sirias kyebayita okuwunga okuwunga nti mwebaka kati webaka ne malaya wali yebaka no street boy yebaka gwe njagala lumo nze navuga emmotoka nenkaba n'amaziga kiro saa 8 nempita Ben Kiwanuka street ogimanye Kampala kiri awo tuka ku Mukwanake ku Shoprite nga tenafukuba one way nendaba abantu abebase ku street nenewunya nali sikirabangako kakati ebyo bagamba nti no twebaka otulo your life is not to kwebaka kati oli omusajja wagamba kwebaka toli wakyala eri waffe empambire toliwo kwebaka tegeera naye tulina okukwata ku sente so tugenda zino tuwa tugenda kuba tuzikola okulanga tuzikusaba na Uganda yonna gye bali nga tubalaga Uganda weeri weetuuse ne gyeraga mwansose zikola wano kubeyo gye mugenda abamu bazi tubakoledde mwe mutulaba kati wano temundaba gwe osasudde mmeka temundaba ne Good Talent amanya omwana soda katugende maaso kati mukadde waffe Kaye Wisdom ansibeto walya munanasi tonywa munanasi bampita omwana soda so munanasi nakulira ku mato mutali sukali ya obadde kyolaba obitomera na butomezi bwabo munanasi sobe wayitanga soda ngolowooza nti onywa sitone abalabi naye tulina mwana soda mwana wakabi ali wano katusubire maama teyamuwa nnyo munanasi oba soda teyayongera mu mazzi nedda naye tukirabula abantu kati mukadde waffe ffenna abakulaba ku Mwatu TV ne Good Talent bategedde ekyagenze mu maaso e Kayunga wabaddewo by election oluvannyuma lwa mukadde waffe Fefe Kaserubogo yali wa NUP okwetuga nafa okumutta yogere omanyi kati mwe mbita oluvannyuma lwa Fefeka okumutta teriyo muntu gwe kankubuulire kyenkugambye yawula omunanasi ne soda teriyo muntu mulema
nga musiramu Feffeka yali musajja musiramu ng'akeera buli lunaku ogenda wali ku masigidi okusaala n'ayambala ekkanzu omulema ne bagamba nti n'alinnya omuti yeetuze ng'ekkanzu ye tekuliiko wadde ettaka omulema n'agenda kugamba mulambo ki ogwo gwali olabye nga n'essaawa zino zennyini enanga tatuwangayo kale wadde ripooti ye ya comedy omanyi enanga aliwo ripooti zaleeta eza comedy oyo mwogezi wa polisi ate byebiki polisi za Uganda nawe zikyaliwo tomanyi be bantu bebakuba mpi kati enanga tatuwangayo wadde ripooti nfu ku kufa kw'oyo musajja tosobola kuŋŋamba nti omusajja nga yeetuze bwetuzi nti eripooti erwawo kekanjagadde nkirongooseemu Feffeka yali musajja wa Buganda amanyi kye bayita omusajja omuganda teyeetuga bawe weetuga bakusalayo ne bakuziika naawe ofanga ki olaba n'obulombolombo bwa Buganda emizimu gya Buganda bajjajja ba Buganda bakizuula nti omusajja teyeetuga kyebula bamuziika bulungi bamutta busi gwe genda olabe ffe tuli baana b'abasawo genda okole postmortem teriyo mulema njagala okwata ono musajja alina amagulu agatenkanankana ono totta bitiibwa ojja kutta ebitiibwa bucha maali abooza toyize enaale mbwebito bwebitu kakati babakwasisa kumunira tofaayo kakati okwata njagala oyo omusajja amagulu agatagatta tumulinyisa omuti alinnye tulabe nga tumwambaza bulungi olugoye lwe atuuke ku muti eri tumukebera olugoye olwo oba teruliiko ttaka oba waliwo okulinnya omuti nga weewalula oba bakyogera batya mu Luganda okwekulula ng'olinnya oŋŋamba oti omusajja amagulu ge nga tegenkanankana alinnye atuuke eri ng'olugoye Feffeka according to my conclusion nabo baleete yaabwe baba batugamba nti no yeetuga bwetuzi I challenge police erete report eyo paka ne kakati report ya Feffeka yafuuka ya onani Kayiira report ya Kayiira tugibanjiza emyaka 4 tuli ku report ejo ne ya Feffeka ojja kula government ejja kumala kuvaako tulaba abatugamba baleke baboogere anti Kayunga katika wotandi sikulinze nakumalayo Kayunga mche mutamanyi Kayunga waliyo ebyobugagga Kayunga waliyo zabbu lwakwate babagamba gwa mumanyi oti atabera Kayunga ate bagambe nze nakulya ku soda nakulya ku mata mutali mazzi na seriraka nzalidda nakasonsomedde nakibobulu seno nakibobulu ya Museveni yabona basame ngambe ya headmaster Kivumbi kaye kunafu ya byanjigiriza bya biruwa nawe nje mpayo muzukuru wa Museveni asomera mwebyo byonna basame ante balino kwawulo biruwa bali first family tya nkubulyayo government abakulembeza abana babakulembeza gende South Africa olabe abana nga basomera actually let me tell you something public schools are the best schools mu Uganda mu Uganda bonna basame kugamba ziri ensi ezitegereka public schools public universities gende mu America olabe University of Texas ono omukyala yalimba mu abakulya ku soda mbune emmese za miliyoni meka erinnya lyange mbadde anti kati gwawakana tugambe Kenneth teyawakana nako yabagambe emmese buli mmese ya miliyoni 8 gogo ku simu yo emmese singa okuba expensive ya $10 Gogo University of Texas public university naye ebintu bya Uganda byonna bikifuula nenge biri public babipama mu bupami genda Makerere University nze kati nkyakwata omwana agenda ali Makerere University lecturer ayimirira eri asomesa dakika 5 nabaga mugenda ali mufune course wa university singo bunene mu Uganda gyogamba bodi quality ne quantity byawule wano waliwo university lwakwate batuwadde bulango nandizigambye ng'omwana avayo asomya accounts nga practice nga byakoze eki gendo labo obugubi abana balinawo ku Makerere lecturer nekiba gotola amawulire kati ebyo byali byadda bano bakyali bamala okusomera mu university ezo ne bamala ne batta ebyenjigiriza walala kyekino omuntu omunako okufuga walala byeko omuntu ng'abadde mwavu nnyo nafuna oluguudo wakubira paasi n'agagawala n'atuuka eri n'amala n'aggalawo ye bwamala otuuka eri Kamiliyoni yagamba nti beesuubiza bonna ne mbwali alisooka yali tuuka eri nadda n'abakima kumba oli bwe yatuuka ate yakola ki kati bano abakawaanyi basomera genda olaba entale school bonna abali 90% abatufuga kati basomera ku sente za government bwe baamala okusomera ku zo ne baggalawo akajji kakati basinga okusera education andina kamalene kano gwe soda abaana baabwe babadde bo basoma ng'ababanaku n'abasiru
bali wakati basoma be bafuna embuto kyovolaba lu minister of education yagamba nti abaana ofuna embuto bugayavu bw'abazadde nena abazadde basuddeyo anti uliriza ekyo kati woba waliwo ebintu byotayogera n'obyerekerezaamu ekyo manyiko kyava Uganda osobola okulaba omukazi ng'asobola ali mu winu mu Katanga okay kale oba Busoga oba Buganda wano naye ng'omukazi oyo single mother alina abaana basatu yakera mu katalo bayiza 11 n'akomawo olw'eggulu ne bamusolooza emisolo nga 6 nadda nga awunze oyo omukazi omusuubire nti ajja kuddira liisa ejjojja okulabirira abaana kati ebyo natabibaala tamanyi nti nno obunaku n'obwavu bwe baatukuba bwe bubonyaabonya abantu ba bulijjo wisdom ndirake kubanga emyaka 2 omwana wange yali mu simanyi bagita ki top class kati alina okugenda mu P2 kubanga abadde alina private tutor aba alina kugenda muki alina kugenda baby class wansi wano mu bwana abadde mu top kyekisembayo omanyi fe tusasula busasuzi tetubitegeera mwe mubitegeerera oluva mu top nodda mu nno bimanyi simanyi kubanga mbonna basome basame sibiwulirayo abasajja bagerege baddira ebyenjigiriza bye Uganda mwenna mukone mwasame kakati naawe babaffe nedda waliwo omuntu okuba mukwano gwo kasa omuzuula ng'alina ebiteego omuddukanga kati bano tebalina bubeezi biteega omukulembeze wa mudduka gwe kankubuulire luli twalinga abasamaavu nga tumala gagoberera kati twabuuka kasi option y'emagere yajja gwe tolaba TV kaye wisdom akalulu ke Kayunga wabadde walabye ebyagenze mu maaso abantu bakwatiddwa abaka ba parliament omulinga Alozias Lumu Alozias abantu bangi bakwatiddwa president yagenzeyo NUP ne bamugaana okgendayo kigenda mu maaso kati kankubuulire mu bufunze kubanga kati discussion y'akalulu ke Kayunga tugenda gikolako ndowooza emyezi nga giigyo kubanga mu Uganda ekinnuma first of all kansooka enjogere kino saagala wadde n'olunaku n'olumu kulaba President Museveni ng'ali mu kaguli mu kkomera naye akati kiringa ekisoboka kubanga nganze saagala kulaba President Museveni nga bamutadde mu kaguli nga olaba Bashir. To me I wouldn't go through that torture psychological torture nze nganze sankiwagidde naye government waliwo weetuuka n'ogitunulira bwoti nga bagenda kwetema emitwe bajja kwekuba amasasi bajja kwekola byonna bibali government ya President Museveni eno ogiraba byonna kababikole kubanga kati akalu ke Kayunga kakulaze nti President Museveni ne government ye tebakyayina nsonyi mama nga yankuzanga ngamba nti omuntu yenna ataswala tomwerinaanyanga taba na values government President Museveni government ye bagamba balokole naye omuntu kubanga obulokole mu babbira bonna bayita balokole nyamwe mulokole no mpayo bukulembeze bali Bishop Rhoda bali mubbira no balokole abatuufu gye bali bagaye buli mulokole Haji Pastor Bujingo no Haji Pastor Bujingo ye pastor asoso okuba Haji Pastor Bujingo anti nga Haji guliriza gwo badde kiye Haji wano pastor alenga pastor now eno